Ana mlenzi Eddy kenzo wamune Pia Pounds finally bazema kaimba ka 20 TUPAATE ngakana kaimba ka mwana mwala manyikidwanga Pia Pounds Boba B2C finally baguze Etakka ko bagenda kuzimba nyumba yawe ya mansion. Yes, it's your boy Henry once again. Nate ngakomera cyo kuyantinga mbatsako amawuli mwenamena abagara balungi abekumira ku mukutu guno we trusted okumanyikidwanga HK Entertainment TV. Yanga nkamba wena ali awo gogo mundi go kusoko yanti go tuka ku channel ya fene manyikidwanga HK Entertainment TV. Banayo koneka kwa subscribe button so ko yanti we kumira Elanga bagambe muno bagenda kuzimbira dala nyumba abwagoga elegenda kuyitibwa mansion nenga ategeza muno bemu agenda kuba ko ne side ye era nti bemu agenda kuba ko ne room enene eranga ne room egenda kuba yomu kubo era bemu galina ko room eyo eranga egenda kuba self contained elanga ategeza muno ebisigade ne bagenda kuba babisharinga kitchen bitune nana nange nyumba egenda kuba ya mtawana nnyo elanga bagenda muno mwe bale kuba nti bwa supporting amwe n'abafani babwe yansi ngate mbadde mu bantu bali twasolodde kutuka ku makula kano batuseko lunako lero nategeza muno boba balenza badde nti balina dream yokuba nti bagala berenga basola mu maka amanene nnyo era nti bulambu abo twali bulungi nnyo nga batandika music naye nti kubanga bafani basala okuya nti babagala basobodde okuba nti batuka ku makula gano agasobodde okuba nti gatusa okuba nti bagenda ziba ennyumba bwagoga egenda okuba nti ndoza yinza okukira ku nyumba zimulaba abantu badde ba unveiling bona bana celebrities badde ba unveiling nti bana baguze Etakka ino milioni 2 awo ebusabala era nti bagenda kuba bazibya ddala amaka amanene nnyo era nga bategeza mbuno muna mwelindo okuba nti nyumba eno egenda kugwa mu kaseera kampi ennyo era nti kujja kuba omwezi nga gumu mu maaso awo bajja kuba batandise okuba nti basima omusingi gwabwe era nti bajja kuba bazimbira ddala amaka amanene nnyo era nga bategeeza mbuno Etakka ino bali kuzito bagati bayagadde genda wala nnyo era nti bayagadde okula kumpimpi wano ebusabala era nti ozajja kuba babaliranye omukulu amanyikidwanga Bobi Wine era nti akataka kano kakabinyo bakaguze milioni 2 era nga abane nkugamba wena gwanga gogono mundi okusokutuka ku channel yafene manyikidwanga HK Entertainment TV ane nkusabire ngokwenda kwa subscribe button usobera okubera nti nga yokumira ku mputu guno okumanyikidwanga HK Entertainment TV. Yes, it's your boy Henry ngenda kwa bane nga mbelekeza wena abagala era nga nkugamba nti mwana watu comment tutwakala kuba nti ofuna obuzibu nabona nti tukwagala wengo oli mulamu nnyo. Yes, ngenda kwanga mbagamba nti bye bye, I'll see you in the next video. Oba tujja kwatulagana mawuli agana bagadaka mpola era nga mbanga mu tubagala nnyo. I sign out, bye bye.